nammwe baganda bange nti nnyonoonye nnyo mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mu butakola. Gunsingidde ddala. Kyenva neegaya Maria omutuukirivu embeera emirembe gyonna, bamalayika bonna n'abatuukirivu, nammwe baganda bange okunsabira eri Omukama Katonda waffe. Amiina.
kyonna eky'abaana ba Isirayiri mubagambe nti ku lunaku olw'ekkumi olw'omwezi guno buli omu mu maka ge oba mu nnyumba ye addiranga akaliga, oba nga batono tebayinza kukamalawo baliyitirako baliraanwa baabwe abaliraanye enju yaabwe, ne bayitayo abantu abeetaagibwa okulya akaliga ne kaggwaawo. Akaliga ako tekabeerako bbala, kasseddume ka mwaka gumu. Ku mukolo ogwo muyinza okuddira akabuzi akasseddume mukakuumanga okutuuka ku lunaku olw'ekumi olw'omwezi guno. Akawungeezi abaana ba Isirayiri bonna ne bakatta, ne batoola ku musaayi gwako ne basiiga mu mikuubeeto gy'embiri n'ebbendobendo ly'enju mwe bakaliiranga. Mu kiro ekyo balirya ennyama yaako nga nkujje ku luzzi, ko emigaati egitasimbulukuse n'enva ez'oku ttale ezikaawa. Kyokka mukalyanga mu ngeri eno: mwesibanga ebinyu mu makendegere, mu bigere mwambalanga musaasaane nga mukutte n'emiggo mu ngalo. Mulyanga mangu, anti ye Pasika y'Omukama, kwe kugamba nti kuyita kw'Omukama. Ndiyita mu nsi y'e Misiri mu bantu ne mu bisolo. Balubaale bonna ab'omu Misiri balisalirwa omusango, Omukama bw'agamba. Bwe ndiraba enju ensiigeko omusaayi, ndigiyitako buyisi, akabi tekaligigwira. Mujjukiranga olunaku olwo, mulutukuzanga nga mutendereza Omukama. Ezzadde lyammwe lirikuza n'olunaku olwo emirembe n'emirembe. Abooluganda ebyo tuwulidde bigambo bitukuvu. Tunyikize okukkiriza okusuubira n'okwagala. Twebulire n'oluyimba oluvudde mu Zabbuli y'ekikumi-16 ekiddibwamu. Ekikompe ekisoma kuba musaayi gwa Kristu gwe tugaba nabo. Ekikompe ekisoma kuba musaayi gwa Kristu gwe tugaba nabo. Ekikompe ekisoma kuba musaayi gwa Kristu gwe tugaba.
buli lwe munaalyanga ne munywa mugikolanga okunzijukira. Essomo eryokubiri lye tusoma mu bbaluwa embereberye Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Kolinzi omutwe ogw'okumi-n'emu akanyiri 23 mpaka ka 36. Abooluganda, nze Mukama kye yanjigiriza nange kye nababuulira kye kino. Mukama waffe Yesu mu kiro kye baamuweerayo yaddira omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'agamba nti, mutoole mulye, kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo ku lwammwe, kino mukikolanga okunzijukira. Ate bwe yamala okulya n'addira ekikompe n'agamba nti, ekikompe kino y'endagaano yange empya mu musaayi gwange. Buli lwe munaanywanga kino mukikolanga okunzijukira. Awo nno buli lwe munaalyanga omugaati guno ne munywa ne ku kikompe munaalangiriranga okufa kw'Omukama okutuusa lw'alijja. Abooluganda, ebyo Mukama yabyogera.
tonaza bigere byokka naye n'emikono n'omutwe. Yesu n'amugamba nti anaabye teyeetaaga kirala wabula kunaaba bigere byokka, anti nga yenna mulongoofu. Nammwe muli balongoofu so si mwenna. Kabaka yali amanyi ajja okumulyamu olukwe, kyeyava agamba nti temuli balongoofu mwenna. Bwe yamala okubanaaza ebigere, n'addira ebyambalo bye n'addamu okutuula n'abagamba nti kyebakoze mukitegedde. Mwe mumpita muyigiriza Mukama, mwogera kituufu anti bwendi. Kale nno obanga nze Omukama omuyigiriza mbanaazizza ebigere, nammwe kibagwanidde buli omu okunaaza munne ebigere, kubanga bawadde ekyakulabirako. Anze bwenkoze nammwe bwe muba mukola. Ebigambo by'Evangiri eno bikomye wano. Ekyakaliga oba akabuzi naye nga kateekwa okuba nga katukuvu kakyali kato, tekaliiko na bbala. Ate ekitambiro ekyo nga kyekyali ekyokununula, ekiro ekyo nga mwe banaakiira nga mwe bajja okununulirwa Omukama mwajja okubatuukirira abanunule. Ekitambiro ekyo kituulidde mu ssomo erisoose kyali kiranga kino ekitambiro kye tulimu, ekitambiro eky'omubiri n'omusaayi bya Mukama waffe Yesu Kristo, ekitambiro ekijja okuddibwamu enkya, naye nga ku luno waliwo omusaayi oguyiika. Yesu yayagala ekitambiro ky'enkya ekibeera ekikuba ekitugwe muumululu, tewaddangawo kirala eky'okuyiwa omusaayi kyayesunuka. Yayagala ekyo ekyenkya ffe mu nsi tusigale nga tukiddiŋŋana mu ngeri eno ey'ekitambiro kino eky'olwaleero. Omugaati n'enviiri, naye ng'omugaati n'enviiri gukiikirira ekitambiro ky'enkya, era ekitambiro ky'enkya kye kitukuza omugaati n'enviiri. Kyenavudde mbagamba mu matandika ntitukuza ensonga bbiri, tukuza Ukalisiya, omugaati n'enviiri ebitukuziddwa, era ne tukuza ne olodiini omuli obuyinza obutukuza omugaati n'enviiri. Ekitambiro ky'enkya kyekitambiro ky'Emmisa ekyenkya ku musaalaba, kyekitambiro ky'Emmisa. Era mu kitambiro ky'enkya mwe tutukuliza omugaati n'enviiri. Omugaati n'enviiri ebikola Ukalisiya, tewali fakitole ebikola. Fakitole eryemu bakiyita kitambiro kya Missa. Ate ekitambiro ky'Emmisa kyekitambiro ky'oku musaalaba enkya. Ate ekitambiro ekyo okubeera nakyo oteekwa okubeera n'abo Yesu be yasaasira n'abawa obuyinza, be beepisikoopi n'abo abasaasira
tuwadde essanyu. Beebaza mwenna abafuba okugabana ku mugaati ne bbiiri. Yandisobose buli lusoma ne mutasemberaku omugaati gwokka ne musembera ne bbiiri. Era manyi mukyagala nnyo. Naye kizibu nga tuli bangi. Ate bwawaawo engeri y'okwonooneka amangu, ebbiini eyonooneka mangu eyinza n'okutonnya wansi. Kyangu nnyo. Gye tukoma okubeera abangi kizibu. Emisa entonotono ez'abantu abatono nga famire oba akabondo, ezo tusobola okutegeka abantu ne bafuna omugaati n'ebbiiri. Naye ate nakyo kirimu obulabe nti oluvannyuma abantu bwe bamanyira omugaati n'ebbiiri bayinza obutaddayo okwagala kusemberawo siiya yokka. Ne baganja bino tebiweze bino n'olwekyo ekereziya kyabwatuyigiriza nti bw'ofunako ekimu ku byo oba ofunye Yesu yennyini oba tofunye ekitundu. Naye y'omusosolo nti ateekwa kuteekwa olw'okuba yakulembedde ekitambiro, ateekwa kuteekwa okufuna omugaati n'ebbiiri. Era awatali kimu ku byo emmisa teyinza kubaawo. Awatali mugaati, awatali wasiya, awatali bbiiri, byombi nga tebiriiwo oba ekimu ku byo nga tekiriiwo. Ne bw'oba watandise ng'olowooza nti otandise emmisa, w'omanyira nti tebiriiwo, bw'okyusiza abantu balabiraawo nga kyebadde balowooza nti emmisa kati kifuuse kye batakyategeera bulungi. Kubanga eba tekyayinza kuba mmisa. Byonna ebikola emmisa n'essaala zetusoma ez'okutukuza oba tokyayinza zisoma. N'olwekyo kigambo kikulu nnyo. Naye kikulu tuleme kubeera nga tusinga okwewuunya bino byenjogedde. Naye kikulu gwe asembera ofuna ki? Ekisinga obukulu kubanga kino kijjulo Omukama kye yatutegekera. Era emmisa eno kuba kulyaza amanyonyi tereka okutaaza ebigere. Lwakuba ng'abantu ekyo kye tusinga okulabamu ekitali kya bulijjo kuba okusembera kwa bulijjo. Naye kino eky'okutaaza ebigere si kya bulijjo, n'olwekyo kyetwava tutuuma emmisa eno ey'okutaaza ebigere. Naye ng'emmisa eno y'ey'ekijjulo ky'Omukama ekyasookera ddala ekyatuwa Mukalisiya eyasooka. Ekijjulo ky'Omukama kino Omuzungu kyayita last supper. Twebaza Katonda ekijjulo ky'omwoyo ofuna kawasiya bwe kati naye totoma. Oluusi bakamenya namu era totoma. Era okakubuuza nga tebakamenya nobanaakakuwawulira bino nga sifunye. Ate bwe bakakuwa tokanyooma. Era ogenda muli omutima musanyufu. Naye nga kisinga obukulu emmere n'ey'omwoyo eteekwa okukyusa obulamu bwaffe. Eteekwa okufulumiriza, eteekwa okuzimba omutima gw'okwevaamu n'okwewaayo. Eteekwa okutukumira mu mpisa ennungi naddala empisa ey'okwagalana. Yeeyo gye tulabira mu baana abatudde wano ate nga tandikasukire bushi mukijjukire. Kabonero ak'okuvvoola ensonga ekwatagana n'ebigere n'engatto. Kabonero kakuvvoola oli bwakuba engatto oba bwakusamba n'ekigere oba bwakulinnyako oba bwagaa nti kwata bigere byange aba akujuuze nnyo. Yesu kyeyava anaaza ebigere. Naye ng'ekyo yakisazeewo. Atuyigiriza naffe tusalewo okwagala bantu bannaffe nga tetubenyinyala. Okubalumirirwa kwaffe kwankomeredde kumalayo
nekyokuyigiriza twakivaamu tewali ayagala kumanya yesu ayigiriza nze kasitamenya noonyaleeza omusawo omuganda tandika omutokota ankolere mu nsonga zange. Mukama tuyambe tutegeere ebirungi bino yesu bye yatuleetera, tubinywerereko, tukyuse obulamu bwaffe, tusobole okuba entulo ey'oluleekereke nga tulaba tulina ensonga ez'okwebaza yesu kubanga obulamu bwaffe bukyuse.